kubeera ng'oli ku Bukedde TV olwaleero olunaku lwa mukaaga byanfumba Testes Byeganji Diana bwe tubeera bwe zibeera saa 7 omanya tugenda kuyiga okufumba nga tugenze mu bifo eby'enjawulo gye tuba mutuyisemu abakozesa enkola yaffe ey'essimu ogenze mubaka mwandikiro mubaka n'oweereza byonna ku 8338 tulina Lukolongo akyetegeso kimanye no kiyiga negattaako tumweyungeko tulabe kiki ekyolwaleero Bukedde TV. Banange nga tusanyisa obaya bakoba Bukedde TV. Kale mukwano Aisha kiki tugenda okufumba olwaleero tukimanye nga tukyali wano. Olwaleero tugenda kufumbira abantu baffe oluwombo olwakatiko. Akatiko kaffe tugenda okukatandika essaawa eno nga lutegere tugenda kukasibira mu luwombo. Mu luwombo olusikokka nga mulimu ekinyeebwa n'akatungulu n'otunnyo. Twali kirungo kirala ng'osiba luwombo lwakatiko mu kinyeebwa. Nga bwe tulina chef atunyonyola amannya ge yaani agenda kutandika atya akatiko kano tusibire wamu atusaba tunyonyo anjulira ani agenda tufumbira akatiko kaffe kano. Amannya gange mpitibwa Madamu Aisha nga nze nanyini hoteeri eno era nze ngenda ofumba akatiko kano okwawukanamuko akatiko kano si kabaala kana akatiko kayitibwa kinyolwa yennyabo ko tukajja watukalimawa akatiko kano keemeza kokka ko tebakalima katukatandike. Kwagala neteeka mu kirala ng'otegeze katungulu na tunnyo byokka n'osooka oli oluwombo nga nekyolya ng'oweebuuza oba kino kiyoba kano kati kasalaasala nokakutulakutula. nsubiddwa nnyo mbadde nsinga ate akabisi mbali njagala okukalabako nga kabisi kubanga okutuuka wano mitendera kimwe tukayisa kano kakalu ate bw'oba toketegereza oyinza okulaba ng'ekiti oba ekipapula. Akabisi kaba kazibu ka kufuna kubanga engeri gye tubulumba mu butale bwaffe kabisi kaba kazibu ka kufuna akatiko kano obutiko buno wakati nga bwogamba nti emmere eno yeeno kinyolwa waawa kinyolwa ono atera kusangibwa mu bifo by'engulu eyo kinyolwa abakyoli eyo gyatera okusangibwa omungi naye nga ne muno mu bitundu ebinnyogovu ebyo eby'omu byalo kinyolwa ono gy'omusanga afaanana atya nga mbisi kuba kati wano tubulaba kala efe eri cream egenda eva mulimu brown ka cream bwetyo kabeera nkabisi kati ate akabisi ko kabeera keeru ddala kaba keeru ddala eno waggulu kaba keeru then wansi eno nga kalinayo ki brown. Tuyiwamu ku tuzzi tuno kannyikibwe tekamala munnyo ddakiika nnyingi ddakiika nga 2 zokka mukayisaamu oti tugenda okusiba oluwombo lwaffe kati okawamu eddakiika nga 2 kati tugenda okutabula ekinyeebwa kyaffe. Oluwombo luno terwagala munnyo mungi kuba ate oluwombo bwe lukaawa omunnyo n'empombo zirukira ddala kukaawa zirukira mubeera ng'omutali oteeka omunnyo mu luwombo ng'olusiba lutanoga munnyo ate era nalwo teruwooma kati olina odupimira omunnyo gwolaba nga sigujja kuba mungi ate nga tegujja kuba mutono. engeri gye tugambye nti lwakatiko ndowooza ebinywa bigenda okukola nga oba amazzi nga temuli mazzi gaddala nti mazzi tuteekamu amazzi ate bw'obanga omunnyo guno oguyiyemu nga tonnayiwamu mazzi omunnyo guno gulina engeri gye gumulungula ebinyeebwa bino egamba ekinyeebwa ne kijja nga tekiriimu wadde akantu akakoze eki akeekutte
kati nga tunola akatiko kaffe tugenda okussaamu akatiko nga tumaliriza tuddamu tutabula obutiko buno busobole okuyingira muli mu kinyeebwa kyaffe. Tumaliriza nga tusala akatungulu kaffe kano akatini kalibadde kano akatini kali akanene tekawunya bulungi kawoowo. Obwo obutungulu obwo obunene tusinga bukozesa mu birira ebintu ebirala naye mu luwombo tukozesa buno obutungulu obuganda. Luwombo luno bwe luti olwa katiko kinyeebwa oba mu luwombo lwonna lwanjisibye. Oluwombo lwonna lwetaagamu kano akati k'akaganda kuba ko kaba ate kanjawulo empunya yaako. Kakulisa kugamba olutukongo oluwombo bamuli olwesungira ddala lukuwoomera. Ennyabo kyagenda amaze n'okufumba akatiko kaffe akangu bwe kati ng'ate kawoomu nnyo nga kinyeebwa katiko nakatungulu nga weesibira luwombo lwo ng'olya. Kati tulina ekirungo kimu twetaaga ekipimo kyabyo. Ekipimo kyabyo teekamu katonotono nekabeera kati kaba kakijjayo bulungi. Ekirese tabbu ennaku zino obutungulu obuwooma naye oba bunafu oba kiki beeganya okubusala ate aganasala kano akati nga luukiryayo kinene lwaki mbasisalira ddala kano. Naye n'empooma tebeera nga empooma tebeera y'emu ng'otaddemu kali akanene. Tusiba oluwombo lwaffe tubwe tugenda oddulya tutya oluwombo tuliisa kimere oluwombo luno emmere tuliriirako ensujju, tuliriirako ettooke, tuliriirako mu lumonde, tuliriirako akalo. Oluwombo luno luwoomerako akalo. Kalo ke kasinga okuwoomera kubanga oyogedde bingi naye bw'otuuse kalo kasufu nnyo n'okigumiza kasufu nnyo ku luwombo. Ensibe eyo ennyabo etya muntu oluwombo lwaffe olwo tulaba tusibye epompo ntyetaaga okumanya negendereza ntya. Oluwombo luno bw'oba olusiba olina odwegendereza. Nsooka kinkola oluwombo luno osooka n'oleeta zino sayiti bwoti n'ozikwatira wano bwoti kati bw'omaliriza n'oleeta oti oluwombo lwangu nnyo si luzibu. Kyobeera olina okwegendereza kwe kulaba nti tolusika kulaba nti luyulika kuba bwe luyulika ojja genda okuggiisa envaazo nga zonna ziyiiseemu. Kati oluwumba mpola mpola tumaliriza bw'omala oddumba bwoti tulusiba tusobole okunywera. Omuntu bwaketegeeza ayinza okulooza kasogo kanswa. Tumaze okusiba oluwombo lwaffe tumaliriza tugenda okulusaanika. Olina oduteeramu emizingoonyo oba ekyalibadde nga ebikolokomba bino ebyowansi luleme kuyingiramu mazzi. Tuteerayo ebikolokomba ebiwera terutuula muli mazzi. Bw'oba ofisizaawo ku bulagala buno obw'obuwombo kibeera kirungi n'okasoosaayo eno wansi kakuyambako amazzi gali obutasituka kuyingira mu luwombo. Kale manyi oluwombo lulina akakodyo akalala onzeko ntegeerya luwombo ekikulu kyakuziba mazzi. Tugenda okusaanika oluwombo lwaffe lwe tugenda okuliirako emmere ey'akalo. Era ne mu kusaanika olusaanika weegendereza olusaaniikirira ddala ne luggumira ne lubulako ne weruyisiza omukka kubanga oluwombo lujja mukka. Ennyabo
tusaanikirira ddala tugenda okusaako oluwombo lwaffe lusigiri kenti nno tulufumba tumaze odussaako tumaze okusaako oluwombo lwaffe tugenda duwamu ndoozi essaawa ng'emu n'ekitundu kinyeebwa kino okujja obulungi kati tugire nga tutegeka emmere yaffe gye tugenda okuliirako osobola oduliirako emmere yonna naye olwaleero tutegese duliirako kalo kano kawoomera nnyo ku luwombo luno wokasemidde nti kalo ddala katuli akalo nange nkensonga nange nkaaga byebyo byetugenda okulaba mu kino kyaffe ekyokubiri kugoya kalo naye nga tunakigenda mu kaso ketuveko mu bulango jjukira nawe osobola otufumbira kino kyonna kyoba osazeewo ng'ogenda musimi wandikira obubaka wandika obufumba lekawo akabanga oweereze ku 8 tujje naffe naawe obeeko kyotuwa katuveko mu bulango tukomewo.